nanyigira nnyo abagenda naddala ewaffe I don't know abayitawo inviting I don't know but not all the time waliwo we bakisussa oli naalaba nga oli yamufunyeko interview waliwo okubanga wamuguddeko bugwi noga omutata wanywaji naye nakukkiriza nakuwa permission mu interview kitegeeza mbu ate n'omulala genda obuuza ebibuuzo byebimu n'omulala bamuyiikako kirindi you know everyone wants an interview from him and then start making fun of him. That's what I don't like because when most of them are non-professional bakisussa ate n'ateekawo ebintu like n'ayogera ku muzaddewo ebintu you know. And these ones are attacking your daughter every time you're posting. Abo syabafaako kuba abasinga ndowooza bagumba abantu balina ennugu zaabwe okitegeera omuntu asobola okubeera ng'ebyokuzaala byamulema oba tewali ayagala muzaalamu oba you know buli omu alina stress ze kitegeera nze I have a very beautiful daughter era mubeere nga musigala mu following nja kuba mba updatinganga paka wanaakula era Katonda atuwa obulamu mukuze paka ndabe ne ku bazzukulu be kubanga she's so beautiful and she's so talented and is so intelligent so I can't wait for all those people to see. Okay. Yeah. Bali kunsabira kutuuka bulungi. Netukulabako ngogenze ku gundi ngolingo gamba music singa wali osobola wandivudde mu music. Kiki wali otegeeza? Kyali kirowoozo kyange at that time nakirowoozaako nga bw'onaalowooza ekintu n'omala neweddamu n'okivaako. Kiki wali obadde? Ky'abantu nno bava ne bagamba kiki wali obadde? Yes, waliwo wempulira bwekyo kuba waliwo akajjanja we kansukkako ne ng'aba nnanga abantu abatantuma kuyimba akajjanja nga kansusseeko kitegeera just waliwo ekinsukkako n'ogaba nnange yekyo ki? N'ogaba ngende nkole nkube ku kyeyo ate no n'ekyo nkisobola. Osobola ki? Nkisobola bulungi nnyo. Then waliwo n'ogamba bafale n'obagamba bannaye bw'oba bagala bajjewo bakusange mulwane mwekube. Ye statement yali bwetyo n'ogamba muno I want my fan abatali bafaani bange n'obavumira nno ddala. Saabavuma. Ogamba ekya comments? N'ogenda n'ogamba abatali bafaani bange simanyi. Nali njagalawo 99 n'ekimutuganga yagaa ki ng'awulira tasobola kukyebeera anoonyeeko ajja nkube. Manyi omuntu obusungu bwe bukusukkako osobola okunoonyako oyo akunyiza n'omukubaakuba. Kati nali njagala bannoonyeeko bankube. And these people who comment about your attire engeri gy'oyambala ne bagamba okisussa. Nkisussa according to them oba like ndi mwana we waabwe. That's what I wonder and I keep telling people nze bandeke nze ndi one of a kind. Siringa bali abalala be balagira ekyokwambala. Me am an artist. I'm the art. I create the Fire Baby art. Which all about what you know, Fire Baby. That's the art. That's like I come on stage and sing and dance. Just abantu bakendezeemu okulagira like osobola okukola kyokukirowooleza eyo munjuyo naye notakinkuba nnyo. Ekyabantu ndowooza bakyagala nnyo kubanga bakirowooza nnyo ate ndowooza kiva ku bantu era endowooza zaabwe bali so negative bagala nnyo ebyonoonese so all the time they think hey, she's going to leave when they see a new artist on the label Winnie Nwagi is leaving. No, that's not the case. This is business kitegeera tubeera tukola ssente tulina budde bwebyo ng'ate abuddeyo ezo ndowooza z'abantu naye bwe baba bakyagala bakisabire nakyo omanya. Then one time we saw that saying nagamba nebw'ovaayo asobola okutekamu ssente n'okola buli kimu mu music.